Claire Luyimbazi Elias Nalukola, who has obtained the largest number of votes to be the elected candidate. Kulokuna lwa sabiti ewedde akakiiko k'ebyokulonda kalangirira munna NUP Elias Luyimbazi Nalukola ng'omubaka wa Kawempe North omulonde oluvannyuma lw'okumegga banne mu kalulu. Amangu ddala ng'ono yakalangirirwa abamu ku bannakibiina ki NRM bavaayo ne bamuyozaayoza era ne bakkiriza nga bwe bawanguddwa ne balaga n'essanyu nga bwe bongedde ku buwagizi bwabwe mu kitundu kino. Kyokka mu kaseera mpawe kaaga olukiiko lw'oku ntikko olwa NRM lu Central Executive Committee lwavuddeyo ne bwakanya obuwanguzi bwa Nalukola nga kino lukyesigamye ku mivuyo n'effujjo eryakolebwa mu kalulu kano. N'omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulu yakulukuusa omukuku gw'ebbaluwa ng'ategeeza ng'obululu bwabwe mu kulonda kuno bwe wabbibwa. Balumiriza ng'emivuyo gino bwe gyaleetebwa ab'oludda oluvuganya ekyaviirako n'obululu mu bifo ebimu nga Kazo Angola okwonoonebwa era ne bategeeza nga bwe bagenda okugenda mu kkooti. The party has already directed that we must petition and we are going to petition this because we reject this result that was announced. Bannakibiina ki NUP nabo balumiriza banna NRM okwekubaana n'ab'ebyokwerinda okwagala okunyaga n'okubba akalulu kano. Ku masel NAL to NAM NRM yafunako obululu 19 ne beegabira bina 400. Kakati mu imagine ngesinga tetwalina DR forms zaffe kye baali ba plans okukola kubanga ekyo kye bakola ekayunga ne bakyusa DR forms ezimu ne batandika. Era bagamba beetegefu okwabika ne banna NRM kageze kabatande baddukire mu kkooti. What they are planning is reverse psychology. We will defend this victory with every legal means available. Trust me. Akuli oludda oluvuganya gavumenti mu parliament nga emwogezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssenyonyi anenyeza akakiiko k'ebyokulonda okwefuula kyesirikidde ku mivuyo egyakolebwa mu kalulu kano. Electoral Commission yevunaanyizibwa ku process eno gye twabaddemu akalulu kano nga balina okubeera ku ntikko ne kaakano tebannavaayo kuvumirira bikyamu byagenze mu maaso. Bannamawulire abaakubiddwa kandidate abantu abalala abakulembeze ba agenti naki Electoral Commission yali badde yavaayo nadda ne bambi bali awo nabo batiitiizi. Ssaabawandiisi wa NUP David Louis Rubongoya ategeezezza nga bwe waliwo abantu baabwe abawerako abaakwatibwa mu kalulu kano nga n'abalala tebamanyiddwako wa gye bali. Be baakwatako olunaku mwalimu ba agenti baffe n'ebirala. Tulina n'abaana baffe babiri Mumbya Hussein ne Abdul Shakur Sentongo be bawamba tetumanyiwa we bali up to now. Akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza ng'eno bw'egenda okuba emmanduso mu kalulu k'omwaka ogujja. Era gw'abadde akyalina okulonzalonza akalulu k'okwekalakasa twakalonkinze era ffe twasimbudde. Twabagamba protest vote ke kalulu k'okwekalakasa nga tukola buli kintu mu mateeka. Era twabagamba bajja tukuba emigo era emigo baagitukubye. Akalaatidde Nalukola okusigala ku mazima obutaswaza baamutadde mu bwesige. Abantu b'e Kawempe abo tubaswazanga. Nze ng'omuntu siina kubuusabuusa. I have no doubt. Ng'ekibiina tebalina kubuusabuusa otherwise tebandivuddeyo ne beeyiwawo bonna. Nkakasa abantu b'e Kawempe kati nabo tebalina kubuusabuusa kubanga nabo baavuddeyo ne boogera n'eddoboozi ey'omwanguka. Tukulindiridde mu parliament tulwanirire abantu bano. Era libbanja ly'oyina ng'omubaka w'e Kawempe North ly'osobola okusasula tebakwagalako ssente abantu b'e Kawempe North kubanga bonna tugenda bawa ssente tozirina naye baagala okulaba ng'oyimirira ku mazima ng'olwana ku nsonga ezibaluma kyebaagala kyebakwagalamu ng'omukulembeze. Tosigala nga ndi muwulize seeri bukulembeze bo bwokka wabula n'ali abo bonna abannonda. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba bana NRM kituufu banaddukira mu mbuga z'amateeka okuwakanya obuwanguzi bwa munna NUP Elias Luyimbazi Nalukola.